Wisdom kayo gamba ki? Manye. Omulira oyogerako naye. Mwagaza ki musajja wattu ali mu Canada yeeyagala bibi. Anyway, kale. Bannayuganda bonna gye musangibwa. Oli ku mukulu gwa Kaifa Shiyujide broadcast. Wetusinze ogezaako kubanga tubaweereza wamu n'okubawa embeera nga bwe zitambula mu system ez'enjawulo. Tugusa olunaku olwaleero ndina muganda wange George of the Jungle wembeera naye nga tugezaako okuba nga tuttaanya ensonga wamu n'okubabuulira ebyo ebituufu bye tuba tusobodde okuba nga tubabuulira n'okubeezaako okukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Kale tusinzira mu ggwanga ery'omubisi abasinga temwagala kiwulira naye nga tusinzira mu ggwanga erikolebwa states 50 ku lukalu lwa Bulaaya era nga tuwangaalira ennyo n'obulamu bwaffe okuba nga tubutambuza. Buuza kuba tulaba tugende mu maaso nsooka kubuuza ku bantu bange naddala abo abatendinze National Unity Platform Convention LA yamba tumiddeko mwebale kugenda okuwuliriza omukulu president waffe byagenda okwogera n'okugezaako okunyumyamu okulaba enkyukakyuka wesobola okugenda mu maaso. Tumira abantu baffe bonna California, ntumirako abantu baffe awo e Uganda, mbatumirako nnyo e London, Canada, Turkey, Qatar, Dubai, Saudi Arabia. Mwenna mbatumiddeko. Mbeebaza okusubscribinga, mbeebaza okulikinga, ate mwongeremu amaanyi abatannabakikola. Mukwano gwange Simon nkutumiddeko nnyo. Webale kukola emirimu munnange. Tumwebaza. Essebo. Agende maaso n'okusharinga. N'okulikinga kyongera okuba nga video zino amaanyi n'okutuuka ewala. N'abaleeta business batankozireeta. Ate ffe twali tubaddeko ddi n'obuzibu. Muleete business tukole nammwe. Murwikinga tulabe kye tusobola okukola ki. Mulange naffe. Anyway, olunaku olwaleero tulina bingi ebigenda okuba nga byogerwako era tulina bingi nnyo bye tuzze nga tutunuulira oba onfuna naye nina ebiseera ebisinga kyendera okukugamba nti bw'obanga weesiga abantu waali badde okumaluddawa kikyengezaako okugamba olwaliro tugenda kutambulira mu buufu obugamba nti lwaki obwesigwa tebukyaliwo mu bantu ennaku zino mu bizinensi, mu ssente, mu kutereka ebyama wamu oba oliawo ne mu buntu. Ddala ekituufu omuntu yali yeesizaani mu nsi kyekyalibadde ng'ekibuuzo ekiva mu statement yaffe. Naye okwongera okugaziyiza mu akatono n'ali eyatulaba mu priyambo yange ngenda kutandika nga ngamba nti ebbanga ddene abantu tuba n'emikwano gye twesiga n'ogamba oyo omanyi abazungu bano balaba tubawangaaliramu naye omuzungu okutuuka okugamba nti you are my best friend. Bro kiba kitegeeza kingi n'okusinga oba abakutreasuringa nga musaayi gwe nti oli brother we oli sister we to call you a best friend. Okitegeera but ffe tulina ekintu kimu kye tulina Abannayuganda, my friend, my best friend, my best friend, but tumanyi best friend alina kukomawa alina kubaani. Okitegeera ekyo nenkizza ku bbali. Essaawa zino bw'otunuulira mu mbeera za bizinensi okolagana n'omuntu mu bizinensi, let's say George otandise bizinensi back home mu Uganda ne weesiga n'ogiteekamu omuntu. Okitegeera bw'omala okuteekamu omuntu mu bizinensi eyo agirunning kale ate omuntu oyo olw'okuba kimanyi nti bizinensi eno ya George yes tugikola nze njibeeramu nze nkola ki ate omuntu oyo ayagala akole bizinensi mu bizinensi oba kye tuyita B2B business to business mu business akozese bizinensi yo ye atajjemu ekiki olw'okuba alaba nti kyafuna mu kikyo si kiki tekimumala nayagala akozese bizinensi yo ajjemu ekiki. Bwe tutunuulira mu ssente
obwesigwa manyi statement ebaddemu ebintu ebyenjawulo bwe tutunulira mu ssente abantu bangi bakyuka langi bwe kituuka ku kya ssente ng'oyagala okukakasa amazima nti abantu bakyuka langi keera ku makya Mukama Katonda abeekolevo gyakuggyako kutuusa ku ndala abantu abamu ababadde bakulinaanyo abakubadde ku lusegere bagenda kwagala okulaba nga ssente zo z'ofunye abali ekitundu ku zo ojjawulira ebigambo yafuna ssente yeeraga amanyiwo akabi biki ekyokubiri betuteresa ssente nga nkyali ku nsonga ya ssente abantu betutereka ssente omanye tuli beerabize nnyo ku bintu ebibadde bijja bituuka ku bantu omuntu omuteresa ssente n'atuuka ekiseera ssente ezo n'amala nazo omwaka mulamba mu bwongo bwe ne bulimu reflection nti ssente zize the same applies ku ttaka ojja eri omuntu n'ojja n'omusenza ku ttaka kuumeko ng'omusasula n'omwezi nga n'emmere gy'aliimamu alinako n'ekyapa ogenda okuddamu okwekkanya nga gamba ettaka olw'okuba limazeeko emyaka 5 tobaddeewo nti ettaka lirye n'akutwala ne mu mbuga z'amateeka sebo waliyo n'etteeka erya nti omuntu abeera ku ttaka lyo more than like ebbanga like oba myaka 10 kensigazaayo mu statement yange okwongera okukagaziyamu kwe kukuuma ebyama okitegeera by the way kino kiri so common mu ggwanga erya United States of America oba oliawo newalala gye tutamanyi but twagala nnyo okwogera wetukola ki nti essaawa zino okeera ku makya n'ogamba George noomanyi ekiriwo nti nabadde ku mulimu eyo nina akazungu ke nnakwanye naye nina omukazi kati nkoze ntya so kumpe ku magezi nkabeeremu oba nkole ki n'ovuunikira ekintu okigambe ku George gw'otwala nti kyaliiwo n'oddamu okukiwulira nga mawaazo yakyogera n'oddamu okukiwulira nga musoke yakiina n'oddamu okukiwulira nga kiri wa Nabatanzi kiri wa James kiri waani bandange baganda bange ebyama muntu kigootekeddwa okubuulirako ku kintu kyo kubanga kati obwesigwa buweddewo mu bantu okitegeera olugambo luzunga ku America lulinga eya time oba wakamala okwogera ekintu wano oddamu okiwulira kiri Boston neweebuuza kivudde ddi California nekigende Boston nekirinya nekigende Massachusetts ate kidduka okitegeera so njagala tutandikire awo mu bwewombofu obw'amaanyi Bwana George of the Jungle kituufu muganda wange mbeera yonna egamba nti amazima gali nti lwaki obwesigwa tebukyaliwo mu bantu ennaku zino mu bizinensi mu ssente mu kutereka ebyama mu butuufu omuntu yeesigaani ngamba oba ne mu relationship let me say that byonna just gamba tugambe ini geno ekisooka eky'essente eyo nsonga nkulu nnyo nti abantu baatuuka ekiseera ne baagala nnyo ssente okukira omukwano kitegeera muganda wange nti twagibwamu ekizibu kya nkiyite like self interest oba individualism whereby nti omuntu yeerowoozaako yekka nti n'abeeraawo bwe ziba ssente yeerowoozaako ye n'abantu be ebirala tomunyumiza tayagala kumanya nkitegeera kati ekintu ekyo kyaffectinga nnyo relationships ofunye ssente kozi ofunye ssente weerowoozaako wekka banno ne wandibadde oteekayo ebiseera ebisinga osanga ng'omuntu let's say osobola n'okugenda n'oba ng'okola nnyo yes oyagala okola ennyo obeere ne ssente ezo but ate n'omma time omukwano oba relationships tetugamba mwami na mukyala kyokka n'emikwano nti Shafiq ate katulaba bwe ngenda nene okuva okumulamu katono nnyo n'asonyiwa mulimu kati ebintu ffe bye twageneralizinga tetwawula girlfriend na girl lover tetwawula relationship na friendship okitegeera ndoli bw'omugamba nti this is my girlfriend
automatically mweyagala naye ng'ate George you can be my boyfriend but exact n'abawala basobola okuba girlfriend to girlfriend nga si biri bya mukwano ewaffe bw'okyogera kibeera kiri just kyembadde nkulaga nti abantu twagadde nnyo ssente nosanga nti Kfash nze okuwa 2 hours tunyumyemu nga mukwano gwange mbala ndi mukubala ssente sirina budde bwo nosanga mikwano gyo ogimye time obala kimu ssente oba weerowoozezzaako gwe wekka ekitegeera nga tolowoozezza nnyo kweri relationships ate at the end of the day yesu osobola okuba ne ssente naye ng'ate weetaaga omukwano okuva mu bantu then ensonga endala tumenya nnyo ebisuubizo okitegeera nosanga omuntu opromisinga kino enkya n'olweggulo ekyo kitwaliramu okwesigaŋŋana teriyo mukwano gugenda teriyo muntu agendaga nti omukwano gwange bw'oba oli mumenyi wa bisuubizo olimba kino leero enkya n'olimba kiri nompromisinga nja kulaba akawungeezi ate butuuka ngenda okukubira n'essimu tonkubira na simu kunga muganda wange sogenda sobola kukulaba nza kunoonya ansonyiwa ate muganda ate bampise ngende enkola ekyo kimenye ogenda okulaba at the end of the day nga teri tosobola kuba a reliable friend to anybody because omenya nnyo ebisuubizo ate kiddayo ne ku bwesigwa teri muntu agenda kwesiga sigenda kwesiga bw'oba oli muntu bw'atyo mba njagala omuntu ali reliable that's a friend ekitegeera oba mu bya ssente oba mu byakiwe mba nkolagana naawe mu by'essente totegerekeka leero osuubiza kino ne bwe tuba ne bizinensi nze naawe tulina bizinensi olina kuba reliable mba nkwagala twogere ku eno bizinensi eze tugyogereko ate ngenda okubira ate kate leero nalwaziza omwana ate kate nkyate mmanya nakoze ogenda okulaba nga tekisoboka omukwano gufa n'obwesigwa bufa ekitegeera muganda wange bintu bingi nnyo then wabuuziza ekibuuzo ekirala kyabadde kiriki bwe mba seerabidde so okunzijukizaamu ekibuuzo kyaffe kyabadde kiri ku bwesigwa generally era nabadde nkubuuza nti omuntu ali ku kiyi oba omuntu yenna azinijjeno lwaki obwesigwa tebukyaliwo ennaku zino mu bizinensi mu ssente mu ntereka y'ebyama tuddayo nenkumenyeramenyeramu mbadde neerabiddeyo mbadde ngwerabidde neyanza okunzijukizaamu kati nenzirayo waliwo kyetwandiise ebintu byoba oyiseemu emabega muganda wange omuntu yenna bw'omala okumenyebwa omutima let's say wayita etali heartbreak ya love kebeere ne heartbreak kubanga bino twogera biri general oba mu business nali nkola naawe business muganda wange noneefuulira business ne tulemu okwatagana somehow somewhere kijja kunya affectinga mu bulamu bwange the next person gwe nsobola okuddamu okukola naye business obwesigwa ku bantu bujja kukendeera nja kumanya wa wenyina okukoma n'abantu bw'eba olina omwami n'omukyala muno n'akumenya omutima nga biri etwadde twogerako zi DNA ebyo nakumenya omutima muno bw'amala okukola ekyo we call them past events like ezo events ezibeerawo ebitutuukibwako emabega otuuka ekiseera omutima ne gumenyeka nga tokyasobola kutrustinga muntu whether mu business obadde ne muno mukola business together tuuse akumenya omutima kati ogana neesigaani addako okitegeera obadde n'omukyala mwagala gwolowooza otaddeyo amaanyi gonna bukedde abaana mugenda obbacekinga si babo kati oddamu nkuwasa mukazi mulala nti omutrusting 100 ku 100 tekisoboka muganda wange ekitegeera ebintu byakugezaako then mulimu ekirala competition
competition eyo ngitekera ejira ku social media. Abantu abasinga twerimba tugenda ne tulaba obulamu abantu bali ku media, TikTok zajja, Facebook, ate WhatsApp statuses, Instagram, biki ng'abantu bali mu bulamu obweyagaza. No begomba. No abalina omutima omubi waliwo competition embi. Kati oli natandika okwagala akole competition. Naye nga yeerabidde nti most people oba some people batulaga ebyo bye twagala okulaba. Naye nga literally si bye bali. Okitegeera? Nobeera oli ku pressure, oli competition, kankole nga kano Kefash ke yakoze, kankole nga George ke yakoze. Nobeera nga gwe tosobola kubeerawo n'okola ekintu ekikyo nga gwakirowoozezaako. Wandabe na posting za iPhone 17. N'emikwano gyo bwe gimala okumanya omuntu amulowooza nti mukwano gwo gw'okolera ku competition. Really, relationships zikyukamu. Wetaaga okukola ekintu nga ddala okirowoozezaako. So sikulaba oli yagenzeeko Vegas akubye ekifaananyi ali mu Benz. Nange njagala. Genda okulaba byonoona nnyo relationships. Obwesigwa. Muno ogenda okumanya wolimanyira nti muno ogwobadde weekompeyalingira ku gwokolako competition nga byadalaga si byali. Genda okimanya luvannyuma mbibaddeko nga twogera oluusi oyogera n'omukyala ng'oluusi yalina ekifaananyi kirala kyalowooza ku muntu oba nze nyina kyendowooza. Bagiyita fake life. Exactly, that's the right word. Netulabya fake life ku social media kati fe netukola competition nayo kumbe tomanyi nti gwe kenyini nga gwe weerwanyisa wekka oli afekinga. Olunaku lw'omala okumanya obulamu oli bwali ekituufu kyali tosobola kumwesiga. Kikubamu muli ntandika okulowooza ani gwe weesiga. Okitegeera kwegamba bintu bingi then ekirala bwe tubeera like gye twakulira mu families nakinaki okitegeera usually nakyo kimatalinga omuntu engeri gye bakukuza. Bw'otunuulira bigenda mu maaso mu nsi, I believe obaddewo emyaka Mukama Katonda gy'akyakukumyewo and you witnessed some events nga zaapeninga. Lwaki nayagadde nnyo ekintu ky'obwesigwa kino kibeere nga kitubeerawo oba omulamwa guno guyimirirawo? The immediate person oba the people, everyone in this world byali badde asimbangako essira to trust is their parents. Kubanga every parent's dream is to see their children succeeding in life. Every parent is out there. They work hard okutwala abaana baabwe ku masomero baleme kubanga obobbo kye bataasobola kuba. But nkootinga bulungi but bano abazadde be bamu si bonna. Ate abalaba nga abaana baabwe bagenze ku byeyo bakubye batandise okukola kasente, abaana abo lwa trust gye balina mu bazadde bakwata sente baziweereza abazadde. Si bonna abazadde wabula njogera ku bazadde abawumba tuutu munansonyi okukozesa ekigambo ekyo. Omuzadde oyo n'atandika okukozesa oba abazadde abo n'atandika okukozesa sente z'omwana ono zaatobera nga balinga abakozesa ezaabwe. Zino sinaliyo zirabyeko nnyo abaana ne badda ne bakaaba ne baagala n'okwetta. Ngagamba mama muna musindikira milioni ya 20 tewali yadde ne olwataano. Kati ekyo ebyo webibaddewo bingi. Kati awo yensonga lwaki nkulaga nti oba nosanga mama let's say muli baana 6, right? Gwe Mukama ayambye omu 2 muyiseemu. Nosanga nga mama ye talowooza tewabeerayo oba omuzadde ne oba taata oba mama nga ye oli omwana yayitamu n'aba obulungi tewaliyo olunaku lwamulowooleza obulungi. Ye it's about kumubaza amugyamu sente kulabirira bano. Okitegeera nekituuka ekiseera weba nogamba lwaki bano bo tebasobola kwerwichingira out
ne beesabira abazadde era bw'obadde ogaa nti buli muzadde ekirooto kye kyekino mbadde ngenda kuga bonna bw'obataddemu kubanga nyina bendabye nti with time anti lwaki bonna mbakategolizingidde wamu bonna yagala nakkiriza bakuza abaana nga baagala abaana bebeere bulungi naye ate abo abamu ab'omululu bamala kulaba abaana nga batandise akagendo kaabwe tekigere ekisooka ekyokwejja mu lunnya oba olusenyi lw'obwavu ate bo ne bakozesa advantage eyo olw'okuba be baazaala akimanyi omwana omutasobola kira ku makya n'agenda ate naffe ng'abaana tuba tubeesiga is my mom is my dad kyekikunzizaayo wali nti obwesigwa ddala buli luddawa mu ssente mu kuuma ebyama ekigambo obwesigwa kizibu nze nandigambye omuntu bw'oba wakwesiga omuntu ebikolwa bye byebikola ki byebikuwa muntu ki gw'oba weesiga muntu ono ebintu byakola abikola consistently actions let actions speaker than words kitegeera muganda wange bwembanga ebikolwa byange obiraba nti bwonkubira ng'oli mu emergency oneetaaga mbeerawo mu buzibu bwonna standing those are actions ekitegeera bwenkikolera ebbanga erisusse sikikola nti because ompaayo kasente oba nyina kyenkwetaagamu then that person is trust you should trust such a person kitegeera kyekimu ne mu maka wadde twayogeddeko ebya relationship bw'oba oli ne munno ng'olaba ddala munnange asharinga nange ebimutukako ku mulimu akasente bw'akakola agamba hani kati tukole tutya wano ne wano oba oli bubi asobola okukuba mu kajeeki okitegeera omuntu oyo osobola okukola ki okumutrustinga nti ebikolwa by'omuntu totrustinga muntu yenna ng'obeesinga taata maama luganda no ebikolwa bye usually I tell my people nti usually tulowoozenga nnyo ku kintu how do we relate to people by blood nsobola okuba if it's only by blood that's not enough koza we wagenda ogira nti muganda wange nsobola okuba ne baganda bange 10 oba gwe osobola okuba ne baganda abo bonna kati ne mu real life naye can you call all your siblings no having a same conversation waliwo abo abakwanguyira waliwo n'abo boga nti James ye mukubira buli lunaku oba nkyekingako nga tansabye na 10 kyonna waliwo oyo omwana gw'omanyi mu famire yamwe nti yakukubira uncle how are you ne bwasi muganda wo kitegeera yamba how are you doing n'omwana emirundi gyambuuzaako nga tansabye na 10 kati oyo omwana ne bw'okuga nti mutume wano ne sente osobola okukola ki cause ola nti byakola talina kyabala kufunamu okitegeera biba bikolwa ti omuntu omutrustinga laba ebikolwa bye sikukola kimu bibiri noga nti no consistent bikolwa okitegeera nti omuntu areachinga kwanga webiri ti olina abazadde bo esimu buli simu gyofuna tetulina kino kuwulira muganda wona abaana be tebasoma kati ate muganda we embuzi yegudde mu kinnya kati ate muganda we kino kibaddewo ekiti no bw'aba muzaddewo maama ne taata asobola okukubiraga mwana wange oli otya eyo gy'oli bigenda bitya yes kati naawe ofuna amaanyi muli agamutrustinga okitegeera ebiseera ebisinga twadde twakyogeddeko omuntu tujjaffe abava mu Africa ne tujja n'omutima bambi ogwagala okuyamba buli omu okuze ne baana abantu bw'otuuka mu zino ensi omwaka ogusooka obeera wanjawulo sente osindika left and right ogenda okulaba ng'abantu bakutwala as time goes by ogenda okulaba ng'abantu bakutwala for granted ekitegeera buli akabaawo kako naye ddala tewali omuntu akubira akasimu kumanya how you are doing yes sir ne sente ezo bw'ozikola ekyo ekintu kimenya nnyo bulijjo usually
kimenya trust ze tubadde nazo mu bantu abamu nga kituufu ono gundi abankubira njagalako sente ekyegere ono omuntu ankubira lwaki ye buli bwankubira ankubira alina kyansaba. You can't trust such a person. You want a person okukyekingako ne mu bulungi ne mu bubi okyegera noti nti gwe buli simu gye bakubira yakusaba kati eyo nayo nsonga nene ate nene nnyo kabeere ne mu business kwetugayo bwetudda mu bufumbo kyetwadde tuga obutaguyaŋŋana. If one couple natuuka ekiseera nga ye kutuula wali omu yalina okweguya yalina okwegayirira buli kimu hani kola ki oli atuuka n'agamba no like lwaki nze kigera muno gwakola ensobi muli mu mukwano n'omuntu ye buli ddakiika abulaminga gwe gwakwata ensobi n'ogamba wait gwe kyogamba oli mutuukirivu tokola nsobi otuuka omuntu ne bw'obadde omutrustinga otya obanga olinamu okwagala ne kugenda nga kufa like tuwenga abantu kye bayita grace simanyi grace wakitaminga mu Luganda tweteekenga mu ngato z'abantu abamu okulaba ddala singa nze abadde mu kino ekintu nandibadde ntya but all in all nze bwe ntunuulira embeera n'ekigambo obwesigwa eri abantu mu mbeera za ssente mu mbeera z'okukuuma ebyama nnyongera nnyo kikkaatiriza nti bwe kituuka mu mbeera ez'okukuuma ebyama tewakyaliwo muntu akuuma byama. Ebiseera ebisinga mwogera ekintu nga muli babiri oba oli awo n'omuntu yenna gw'olowooza nti omwesigwa n'ogenda okufundikira ng'ekintu ekyo ky'oyogedde oba oli awo kikukwatako kiri ku mubiri oba kyakutuuseeko oba wayenze naye ng'oli giruti ne wesisinkana nga ne mukazi wakitegedde ne weebuuza kijja kitya nali njogera nono wabula ye nakakasa nti nze sirina gwe nakoze eki gwe nagambye naalibadde ngamba nti abantu abawangaalira mu Bulaaya nenzijukiza akakacapizo naalibadde ngamba nti abantu abawangaalira mu Bulaaya bulabikolwa but I think they are the most busiest people ever nti buli waaba atali wano ate wakuba ali ku shift wava ku shift eno aba alaba nga akyalinamu amaanyi agenda ku shift ndala okitegeera but ne weekanga ng'ekigambo kiyita mu mpewo okuva wano okudda wano okuva ewono okudda ewooli n'ofundikira ng'olabira ddala waliwo ekintu ekikola ekisukka n'osalawo nga weebuuza ddala ku essaawa zino omuntu ki gwoyinza okunyumiza ekikyo ekyo nga nsiizizza ku bbali. Ekyokubiri obwesigwa buno osembeza George nga kyaliyo n'omuleeta ewakaawo n'omugaa George this is my home n'omugaa George meet my wife no creating what we call a family friend in a trust gy'ofunye eri George kyekisooka. Ekyokubiri omusembeza amanye ebyama byo kyekyokubiri ojja omunyumizaako waliikali akakazi twafunamu intimate biki you trust George trust eyo gy'omuyiramu omuleese waka omubuulidde ebyama byo George n'atuuka akaseera akayisewo n'akwefuulira by'obadde ng'okola ng'omunyumiza n'atandika obbissa mu mukazi wo ekigendererwa kya George simanyi oba ofuna statement yange ekigendererwa kya George ekyokugamba mukazi we ebigambo kumubrainwashinga kyekisooka ekyokubiri kutekinga advantage eryani eri mukazi wo okitegeera kati olaba nti mu statement y'omulamwa gwaffe amenya obwesigwa bw'omuyinamu. Ekyokubiri ebyama tabikuumye abikozesezza asobole okukiseemu ngaani nga kyaliyo n'asalawo
atekinge mukazi olwokuba brain washinza amugambye binonze no golaba ntambula ne bawo naye byakola sibye yankola chovola banzize ne nkugamba oshitegeera nafunikira nga mukazi wato oboli awo amubuzizzaako ekyokusalawo oyo amanya kubanga nakola ki atuka nalaba side na kati nebuuza bantu mmwe abajja ne tubasembeza ne tubadeeta mu mafamily gaffe ne mwagala ate mmwe okutekinga advantage eyekyo noyagala onvunze eri omukazi nze gwe nakwanjulira gwota aliyo gotamanye na namukwana ntya ngolwokuba oyagala omukozesa olaba fiva shina ine ekikazi ABCD bro osobola mulaba bulabyawo naye you don't know how much people sacrifice to be with their friends. Ateche chiriche nagambe nti fake life goyinza olaba nga Shafik aleta akavere waka every day no mwegomba but nga watudde mu bigere nobeerako nayo week oba omwezi akakavero inzo kevuma chembadde ngamba nti abantu tetubajajingira wano kunguru okitegera nti omuntu gwoyingiza mu bulamu bwo kezaako okumwekenneenya kitegeera baba waliwo kati ng'ekyo kyogambye okimanyi nti omukazi asobola okulaba gwe let's say waliyo omukazi wa mukwano gwo okitegeera ye ng'alaba kwe omukazi oba naye hayani gira omugulira iPhone oje waba birthday omutwalako kagundi nawuliranga akwegomba neyeegomba n'okuba oli awo akutega obubadde akwetega ye kyaliko kukwefunza because alaba biri ebirungi byokola naye tafunangako mukisa gubeerako naawe ng'omwami naki yalaba biri ebyokungulu kifaananyi kyembadde ngira most people we judge people wano kungulu but lwaki nga tonaba kubeera mu kintu tonaba kubeera mweze engato noja nti lukozingiramu bwoti bwotegeera nti lwaki abantu bawano bakitwalanga omugano yensonga lwaki by the way nayagadde tukyogereko of course si bonna ffe tuyisawo disclaimer ya si bonna gwalaba video eyo olwokuba tokikola ogayekali ababa n'abasiru bwemanya nti waliyo abakikola if you don't do that kyotamanyi tolowooza nti ekiriyo weebale nnyo so kyetugezaako okugamba kiikino wano waliwo abantu nga bo bagufuula mugano tebalina bakazi tebalina basajja ng'okwagala bakaabannaabwe bagifuula mmere ya leero nga gwe bwe mubaako we mulaga wonna in a meeting day oba ne mu meeting somewhere kyasooka okwekukutiriza kwe kufuba okulaba ng'afuna ennamba ya mukazi wo ekiddako kwagala kutandika kumwogereza. Let me ask you a question mu butuufu. Mukama ansaasire nze ndaba nti omusajja azze ne mukazi we twegomba osobola okulaba omusajja n'ogamba gaya alina emmaali but the question is nfuna nti appetite egenda otandika okwogereza omukazi gwendabye n'omusajja mbonfune namba n'otuuka n'ogenda ku extent gaya omumanyi oba oluusi musamba naye omupiira oba oluusi muwangala naye neweebaka ne mukazi we abantu bali insane ekisooka abantu ng'abantu bali selfish ekyo kyekisooka but era si bonna kyonjagala nkikugambe si bonna but naturally abantu abamu tuli selfish ekituyamba abamu nti kuba bakkiriza kwekwasa Mukama Katonda n'obanga ebintu ebimu tokyasobola kola ki kubikola naye nga waliwo abantu abo nga bw'ogambye omuntu agenze aleese omukazi we okuva e Uganda omuntu aleese omwami we okuva e Uganda oba kale beesanze wano beewasizza nali nkirabyeko n'olaba bagayi nga bakukuba ebigambo mu matugo left and right just kusuuza omuntu oli gw'oyina naye nga n'omuntu oyo ne bwandimusudde kubanga wagenda omulaba baali bamulaba naye bo kye baagala ekintu kyabwe kibeeraawo
bekubire. Let me tell you one thing. Ekisinga okuluma kiri kimu. Gwe musiru gwe yenna ali yakola ebintu bino. Ogenda kujja kyankalanya amaka ga Jojo baagani. Mu butumbavu n'obutategeera abo. Kale wadde nono omukazi kuba abakazi bo baba manipulatinga ebiseera ebisinga bamu brainwashinga namugamba kino namugamba ABCD nalabanga oli omutuufu. But gwe nawe mukazi gwe njagala weesooke weebuuze ng'ono omusiru tannaba kuteeka mu bigambo bya kisiru nga bbaawo bwayena nga bbaawo bwakola ki. Ono singa omala omweyambulira n'akwebakako what is next? That is next. Nzokedde ku makyo kikoze oba okikoze George akugobye mu makaaga gaye munnaye. Sigenda kusobola ono katemba nze mwetadde. Gonzanyisa mwetadde. Ebiseera ebisinga okuttemu ebibyo ogenze wakasumaali abadde akulira obwerere ng'oli omanyi abasinga nabukozesa olunaku lwamukubira essimu nti keifashango soko wulire teriyo mwenzi anyumirwa bwenzi nga kwenda ku mukazi ng'alina amaka mwava kwanga abatagenda mmenyekana ene responsibility ng'oyagala okukakasa nti oyo omusajja takwagala before nga mukyalina mwenna mpuliriza mukazi gwali eyo taking a scenario oba situation weesuulemu omugugu ogenda ogula akasawo ku dduuka yonna gy'okaguze buno bu backpack okapakiremu na biveera tokateekamu kintu kyonna kapakiremu biveera kajjule bulungi okaweeke olumbe ewuwe gyakutwala omugamba ondaba wano tulamaganye n'omusajja kati nzize kukola ki kubeera wano amazima ga Katonda mugula ebigambo ebigenda osooka omufubutukamu oba mukubira essimu mugambe munnange omanyi nno omusajja ngobye luli lwe twakola kiri wantika olubuto musajja ngobye webale nnyo olaba essimu bwe batagijjeeko ekituufu kiri nti bambi obwesigwa bintu bingi ebikoleddwa ebireetedde obwesigwa okuvaawo deni n'ebintu byenfuna esente nazoogedde dda sente zifuuse ekirala weba abantu batuuse ekiseera babali desperate omuntu tafaayo omuntu akubira essimu n'omugamba munnange ndi mulwadde ndikundi lisobola kuwa sente ezo kale bambi neewolera kale nkwatire wano kama desperation neeyo ku byenfuna esusse nini bwe tugenda ku kintu ky'olugambo I think ekintu ky'olugambo kyo kigenda kuba ku person ku like no ekyo kikatinga cross si bakazi si basajja ekyo kye kiri ku buli omu omuntu ow'olugambo tekiriiko musajja tekiriiko mukazi naye kati nze njagala okubuuza gwe naali eyandaba bw'otandika okugenda okwogera ku bantu what do you gain okutta essimu okubidde George otandise omubuulira byonna ku byomanyi ku Keifash ofunemu ki at the end of the day bw'ogenda n'omugeya nga bwendi ekimu ogenda omugeya nga bwensula mu ka apartment ka $300 olwo apartment eyo ngiveemu efuuke yiyo oba kinkyuse kikyendi most of the time mugeya abantu ne muleetera abantu okutandika okulivinga fake life gye batakola ki gye batalina ekyokubiri ne mutuuka ku extent ng'oli asobola okukulabaawo ng'obulidde okusula naye wala okutwala ewuwe simply because ogenda mugeya olw'ekitebe kyakusuzizzaamu ono gw'oli mu kugamba kubanga tuli ku abantu lwaki tetwesiga bannaffe lwaki bwe mba ndi muntu ategeera ono najja okunnyumiza oli bye yamukoze bwe mba ndi muntu ategeera nange gwanyumiza ntandika ku sisobola kwesiga kwesembereza wembadde neno okugamba nti okimanyi nti omuntu oyo akugeya oba akuleetedde olugambo oba abaako omuntu gwakunnyonnyola gw'omanyi weewalanga nnyo replies z'obozzaayo omuntu bw'oba omumanyi ekigambo ekyo kibe kitini kati era muddemu kimu bibiri ng'akola bubi nga si kirungi kubanga ebiseera bisinga nze abantu abasinga oli ajja nagamba banjogeddeko kino nekino nekino oba omuntu ono akwogeddeko kino nekino ekibuuzo kye ntera okubuuza abantu naye ye bwe yabadde ayogera ebigambo ebyo gwe wadde oyogera ki kubanga usually tosobola tetuli balalu nti nzijenjako okugamba okimanyi kino kibadde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti nga gw'omumwa gusirise owuliriza buwuliriza usually byenjogera bye bikuwa kiki kyonziramu onkyegera naye waliwo otuuka ekiseera nga oyo omuntu asala ogugamba buli kyayogera ng'ogamba kati yeeyo trust zezo effects za okumenya ki trust eyo gye tugamba
naye nga bannanga abakola ebintu ebyo tweddeko wamanza ejagala bagamba mwenna abatambuza olugambo wano mu America naye kambuuze sokera ddala before nga tonakimala kambuuze do you think nti olugambo luli wano si wokka okukira e Uganda oba si yokka naye togenda okwekanya lwaki ngamba nnyo nti njakyogera ku Bulaaya wano nti Bulaaya wali subidde nti abantu bali bize bafa ku bibakwatako okay. Most of the time ate munabe basinga okugeya gwokimanyi kati kankikwera mu perspective mogendo okitegeera oli well informed with what is happening in Uganda than the people who are living in Uganda because fe tuina obudde and resources kati obudde busse ku bbali tokola nanti nkola but kati munaiganda okimanyi nti namba esinga ya Uganda tugambe abakola bali 30%. Kati omanyi lwaki ekyo e Uganda people don't follow details. We are not detail oriented people. When you are era naawe ne bwova not gende Uganda ojja kwekanga nga TV gyolaba eryemu bbiri muntereko NTV ndabaaga akawungezi muntereko kino naye kati wano nga George njagala kumanya kiki ekifa mu ggwanja kuba ndi awo ndabe live ya Kasuku ndaba amawule it's not nti nkikola lugambo ate n'ekirala ebintu ebyo bbira obikola olusogera noteekamu ka headphone n'owuliriza nga bwe bikutambulizaako ku budde kubanga bwo obudde waliwo obudde bwe tuba nabwo noti nti njagala kumanya ebifaayo nkola olugambo njagala kumanya biki ebife waka sinsi siriyo naye because abewaka ye nez'amasannyalaze tagayina eziraba TV ayina TV emu bagirwanira n'abaana atekeka amawulire abaana bagala kulaba zibango kasayo ochegeera alwanira kiyindi ochegeera naye kati wano George untambula n'amasimu YouTube nyina data olunaku lwonna nteekako YouTube nenteekamu ka headset nenkola emirimu gyange bwempuliza ekigenda mu maaso kati ebyo byo tukibasinzaako bintu lwa nsonga like twina resources mwagala okumanya n'ebitabakwatako kyovala abakubuuza why would you mind about things mu nsi mwe wadduka n'ova mu nsi gye nadduka n'enva navaayo physically but at the end of the day bwogenda okulaba check yange ojja kulaba at least quarter of my check goes back home meaning nti eri ne bwenzirawa wasigala waffe that's why tulwana nnyo nti tubeere n'enkyukakyuka tubeere kikwanga singa waba okay wano mba nkolawo ki ekigera muganda wange that's why oba oyagala owulire olabe ekiki ekifa eno kiki ekifa eri then osobola n'okubeera ne informed mind oba wakola investment kakyakatambula like togenda bimanye ebyo nga weetuddeko bwoti ekitegera kaobeere ne Kampala abantu abali informed e Kampala usually ba making best decisions because they are informed naye sogera kuwe kwa waliwo abagendo noonya amawulire buli kyekifa e Kampala just kukola olugambo ekitegera but waliwo many people kati nze mpulira amawulire era si byonna tugenda kunda nti ate nagenze manya buli ka TikTok mbunjiriko obudde sibulina but ngira bwenti ninga okay waliwo kino ekiriwo kanoonye gundi kanoonye ono kanoonye Kasuka kanoonye muganda wange Sakozi nengata ekintu ekitandibadde ku NTV kwa NTV yo bwebeere tegulire ejja kubira egulire limwe jaliwe dakiika emu n'obutawera naye ate nja kunoonya Sakozi eggulire eri alimpeere for 2 hours ntegeere ekinyusi yes man segera like tuba tuba n'ebigendererwa bingi lwaki tuwagala kumanya nnyo ebife Uganda not as in lugambo but they are those ekituufu gini they are those abakola ekyo just for lugambo purpose kandabe gundi bamwogeddeko ekideni n'alwongerayo ne lugenda n'abamu ate be bawa olugambo ebifa wano okubiwa abeeri
ekyegeera oyo kapale yali wano ng'akola kino n'okulimba nkiga ebyo byonna bimenya ki bimenya obwesigwa abantu batandika okulaba ani gwalina okwesiga ani gwe sirina kwesiga ekyegeera ya olugambo olwo weeruli nzikanya naawe ekigambo weeruli lwakuba ekituyamba nti n'abasala ebigambo mwebali olugambo lwawano olusinga lwakusala kigambo. Why would you do malice on someone? People do it, man. People do it. Olina afunikira agamba oyo aliwe yansalako ekigambo naye neerabira nti ate yasooka okumpaana ate n'amala n'ansalako ekigambo kugamba ensi bwetyo abantu baffe bwe batyo naye ekisooka bw'ogenda n'onyumyako wali njogera ku bannakyeyombekedde bw'onanyumyako naye n'osinika naye amannyo onagenda okuwulira nga mukazi wagamba watandise okukwana nga bamugambye dda gweno bba wakwana gundi n'ekikazi oba nakyo kisazeewo kimwesomere mu bbaawo nankwana naye kati kankubulire kati munauganda waakiri genda gwe weekwanya akazungu oba akasipaani kajja kujja kagambe mukazi wo I did this with your husband n'ogamba kati kano kintu byakyama kati kimbadde kulaga okuyagala kumanya wano olugambo teruli kuba nayo olugambo olusinga teryasinga muzungu olugambo era togamba kati ate gwe kyoyita olugambo lw'abazungu it's honesty ate bo balowooza mbu it is honest era bo balowooza for us we are straight we are honest naye bw'ogenda obbalaba still nabo lugambo kyali wange basa gwe kati kyogamba njagala oyimirira obenga okola sokolinde okubenga okola n'omuzungu omwemulugunyeko sokolire wemulugunyenga ku bakamabo muga Katonda mugojja kulanga kyatuuse wabakama wakyogera off record ne munga this is off the record ngokigambe omuzungu ojja kisanga kiri mbakamabo but lwaki kugamba nti it's being straight katulaba nze nkola n'abazungu nze senyumyako byenkwatako naye bonna mbamanyi nakunyumizaako gwensinga okubeera naye eyanyumiza nti ye ensonga lwaki teyazala mwana ku nsi ali myaka 5 mu gumu teyazala mwana ku nsi yabonyaabonyezebwa step kitaaweewe nga kitaawe amaze okufa embonyabonya gye yayitamu n'agamba sirigenda kuleeta mwana ku nsi n'afuna embwa nkazi ye yafuula omwana naye alina n'omukazi like a real woman naye alina n'omukazi naye agenda n'akunyumiza ebintu n'ogaa kati bino byenkwatirako wa olwo olugambo si kuba honest ali honest mbuutu bwati lwaki abikugamba beeyogerako balina olugambo gw'oyagala kubatega genda obe ng'oli nkwanga usually tuba tuyita mu bintu enamukwanga George pita mu kino na muganda wange ng'olabye maybe kola kino kati yo omuzungu bw'ekimugamba nkeero kisanga wa HR oba wa muntu mula he said this he doesn't like this company he's tired of it nogaba bannange era omuzungu gwe toddangawo ne wenyumyawo kalata omuzungu yakola kiwa mugambi but omunayuganda agenda kwogera byotayogedde waliwo okusala omunayuganda asala ekigambo agambe oyo nonno gwe mwawa omulimu wano talirwedde kukola nammwe naye omuzungu ayina olugambo lwayita honest omunayuganda yakusanga ng'olina omulimu gwo ng'alaba ofuna oba ng'okola bulungi olina emirembe ku mulimu gwo n'agwegomba n'ayagala akulimirire oba alowooza nga beba nakugoba bazeewo ye jasize kwadi kyakulabirako mbu mukazi waabeere ne mukwano gwe girlfriend we nga muzungu mbwokeera omusimikirako manyi omukwana mawedde ne bw'aba akwagadde musobola n'ogenda mu maaso ne mugenda mu kikolo muga Katonda muggulu n'akimugamba namulidde we had this we had sex sorry my friend kyogere we had sex we had sex me and your husband which is good nanga sorry kati honest being honest aleme kulimba okizuula omunyiigire kati awo mba sigenda kunyigira are you stupid lwaki wakikoze genuine nkugambe kyampitiriddeko bawa alina taaki
anyway mugande wangu olugambo lwasuka so mwena abatukolako olugambo eyo gye muwangalira tubeebaza nnyo mukolo ogwo ffe nga tugenda mu maaso nze nina engombe yange egamba nti omwogereza takusuuza kayanziko exactly okitegeera nze nali nkwana mama w'omwana wange ebiseera bye namukwaniramu nga tufundikira namugamba ekisooka ojja kuwulira bingi kunze bajja kugamba mu bye banaakugamba bajja kugambiramu ebituufu n'ebikyamu okitegeera naye nga bonna amejalinga ku percentage ebituufu biyinza okuba ebitono ennyo ku bikyamu oba ebibi bye banaakolaki bye bananjogerako bw'oliba osazeewo ng'owulira bikuyitiddeko nga weetaagwa kukyogerako wendi okundi ready okuva nga tukolaki wabula bwe kiribanga kikulemeredde n'osalawo okukkiriza bye bakugambye n'oleka nze ekyo kinaaba kiri eri ggwe n'okusalawo okwo kikyo yeetaaga okuba ng'okolaki ng'okola so mu mbeera eyo nze gwe wenna ayogera atambuza olugambo akola biki gye muli abamu ku mmwe nze osobola okera ku makya n'onjogera ku keifa kine tosobola kunjigula ttama kuba tompa cheeke kyekisooka ekyokubiri tompa bbina kuniesa ntegeera okiwulira ekyokusatu ogenda kwogera nga nze ngenda mu maaso boyi mukama ekkubo lye yatema nga lyange ne bw'onaalirinyamu emirundi 15 bro nja kuliyitamu and I will be successful okitegeera gwe wenna ali yatulaba oba atuwuliza ekyokusatu kino njagala mumpulirize eri bonna oba nkyogere ntya bebagezaako bebatemako ekigambo no nyinza kireeta ntya like if you are mandated something nyinza kire like ne bakusigira oba bakusigidde kale oba ne bakuwa ekyobukuumi oba bakuwadde ettaka olikuume gwe mukuza bakuwadde sente ozikuume gwe musika abazadde abali eyo omwana akwesiza akuwadde sente ze kubanga gwe muzadde we oba mu bazadde be talinayo balala sister brother ono akwesize n'akuwa sente ze mu bantu bonna bantu mmwe mbeegayirira naddala abantu be balinako eŋŋanda mubeere bakiseeri abantu abali ku kyeyo wallahi nga tetubakisa abantu bano bafuna sente bati bazikolerera bamenyeka I repeat bamenyeka they hustle hard for their money ate ne bwandibadde gwe ng'oli mu bigere byabwe nga gwakora bazibba have value of people's money have value of people's properties have value of people's investments leka bwali basazeewo kudda abeeko portion gyakuwa leka kwegabira otandika okukola business mu business olw'okuba oyagala omufunamu bwali akoze business n'akukwasa business gimanaging ate gwe okozesa sente ze zennyini ate okukola business eyiyo kati eyiye n'ogirekaawo and you think mbu okosa ye jukira mukama yakola ebintu omugaga watuuka okukolera bizinensi eyo nga gwagikolamu kigeza sobola okukola endala nsegeera ate gwe amagezi go because gwe oli mu byo ojjamu bujja okumpanya bukumpanya you won't succeed man okay mubeere abeesigwa nti waba akuwadde akantu ke kati munange nkolera kino ngendera wano ntereyo akakadde kano k'abaana bange bafiizi kikole ekitegeera bw'oba olina kiweetaaza at the end of the day reach out naye bw'ogaa nti bakuwadde akakadde ate osuse teekayo 5 because enkya nanka nsooke nkozese gano 5 nga teeke mu betting nsooke ngirewo nsooke nsasulirewo wange nasasula nga nzifunye byebyo ebivaamu n'ozinoonya ne zikubula ekivaamu not a relationships because of money obutali bwesigwa mistrust muganda wange abantu bangi bagwa mu bintu nga n'omwe emitwalo 10 nga njagala 10 olimpere maama 2 gimpere ogundi ye bwatuuka nagamba nakamama kamuwe 3 oli kamuwe gumu oli kamuwe guno wenaafuna nja bongera bw'omala okimanya guess what happened relationship ngefa
bwaba muganda wo muganda wange nyamba nyina business nyina gira mpayo obukadde buna obukutto nja bukudiza bamanyi olulimi olwo nja bukudiza ninkwata obukadde buna so kuba nazo nenzikuwa naye jukira wagambye ojja kuzinziriza nosirika nze kyengenda okola nga nzo maybe nyinza okuba nyina endala nesirika sigenda kuddawo mbunkubanje but tolidda mu maaso gange kunsaba kubanga oba we kenyini weeyabiza. So nkwebaza nnyo era n'olw'ebigambo ebyo jasinze nfundikira mbagamba obwesigwa kintu kya bbeeyi nnyo ate kisobola okutuusa ku bintu bingi. Abantu bangi bawangudde olw'obwesigwa. Kantu katono nnyo omuntu kasobola okutestingirako okusobola okulaba can you handle the big thing. N'ofundikira ng'ofeyirinze ng'olowooza akakantu ke bakutestingiddeko yejja kapooti gy'okubye. Naye ng'oli yadde akutestinga just we yajje tewajjewo yadde ka maaka konna nti alina kyajjeewo. Ne Bible zetusaba zitulaga ebintu ebimu nti waliwo Mukama atutestinga n'ebintu bingi. Waliwo Sheikh yadde Sheikh is it Sheikh Chiti nga gamba nti abantu abatali bamativu n'ebyo bye balina Mukama tagenda kwongera birala koze already byoyina nabyo olaba nga atayina. Why would you think God would add you more? Nga nebyakuwadde omuntu yenna atali satisfied, you're not grateful, and once you're not grateful then tomanyi na Jehova because you can't know nti banange wenali Uganda oba wenatuuka wano mu America ntandikira ku zero nali nsula mu nyumba ya $5 nga bansuza kati I'm at the point whereby nti nesuza nsasula 2,000 3 4 nempangisa enyumba oba nengule nga nagula enyumba nsasula 4,000 just manya gyovudde myaka 10 sebo nali mpangisa mu nyumba ya muntu muwaye 5 kati nsobola okufulumya 15,000 nsadde ku nyumba nga zivudde munzi. Be grateful, be satisfied. Then once you know that nobeera grateful kijja kuyamba okubuildinga okugenda ku step eddako. Naye bw'onoba tomanyi nti ne zino eno stage gy'oliko 15,000 nti nayo nene jakusanga oli ku mo kyekigenda ovaamu nga towabudde kebe family yo oba mukazi wo oba abaana bo tobawabudde because you're looking for more onoonya bya bugagga. The end of the day we need to make relationships. Twetaaga community, twetaaga abaana baffe tubeere mu bulamu bwabwe, twetaaga abakyala baffe babeere mu tuleme okubeera nnyo ku byensi tubyetaaga but bireme okutumalamu. Always let's be grateful, let's be satisfied sometimes n'ebyo bye tulina. I'm not saying be comfortable otulaawo weetuleko but weebazeeko Mukama. Omusiraamu agamba isengalo zino mu maaso alhamdulillah. Kale tegera sigenda kusuka omuganda wange n'ebigambo ebyo alina amagezi awulire oba alina amatu awulire alina amagezi ategeere. Kitegeera tetuliwo okuvoola kuvumirira wabula tuliwo okwogera ekyo kyetulaba nti kisobola okukyusa amu n'okugattako. Nga bwenna ali eyo nga bwe nabadde nfundikira era nkugamba muwe ebintu bya bannammwe ekitiibwa. Oli bw'ajja n'akubako byakugamba respect the statements zakugambye bwe basindikira ssente wenna beera n'obwesigwa ssente za munozi w'ekitiibwa anti lwana ddayo akwegabirireko. Gwe wenna gwe bakuwuma ebyama oba gwe bagamba ebyama beerako n'essenga w'omutima gwo. Weebuuze nze singa babadde bakyogera kuba bakigambye nze oli n'ekigambo omuntu n'agera n'akinsaasaanyako would you feel good? Nammwe abatema ebigambo n'ogenda n'olaba mukazi wa George Mukakaifashi n'omugamba gwe n'obbaawo ali ali mu ekyo ekikazi okiraba kiri bwekiti okitegeera. So n'olw'ebigambo ebyo alina amatuwulira alina amagezi tegeera. Kula Katonda n'ensi yaffe Uganda akuma atakumira mpeera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. See you when you see us. Blessing.